mu keesi za Kayanja waliwo kidnaps ezaakolebwa zaawera 7 buli emu nga Judith Nabakoba omwogezi wa poliisi agamba nti baginoonyerezaako. None has ever been demystified. Abaana bwe bajja mu kkooti otuwaako obujulizi bwe bamaliza barecordinga videos nga beetonda bagamba neetondera First Lady Janet Museveni, omulamuzi w'Ekesa, omulamuzi Borore, Pastor Male, Pastor Sempa, Pastor Chaze. Tekituufu kiri nti ze Pastor Kayanja yandi Ebisiyaga oyo no ye Johnson yani Johnson Mutumba. Manya gange nze John Mutumba. Nze navaayo ku nsonga ziri eza Pastor Kayanja ez'Ebisiyaga. Amazima gali nti nze omusajja yandi Ebisiyaga yandira mu rumu eya waggulu nandira mu ya wansi. Mpulira n'obulumi nga ngenda okupama. Eyo video bwetyo bwegamba njirina. Ne Matovu naye naawa tinaye yamuli Ebisiyaga naga nze nene mwana okulabirira omwana wange Kayanja yansuubiza n'atampa nandi Ebisiyaga nanjuza nakola ki naziwa Kayihura baddemu to investigate. Kayihura simply kept quiet. Gamwandikira omukuku gw'ebbaluwa era ne mmugamba tiwiba bikulemye Kayanja yeekobana ne poliisi batekeesezza Ebisiyaga ebyali bimuyiribya ne kidnaps poliisi ne Kayanja be bazikola era poliisi yeekobana ne Kayanja ne bakidnappinga nga abaana. Judith Nabakoba minisita nga ye mwogezi wa poliisi nga yakiwa akazigo nti poliisi ekola okunoonyereza n'okutuusa kati ekyanoonyereza Bisiyaga bya Kayanja. Sanga ng'obuyisa obubina bwe basensera buyise ate nja kulwana tewali agenda kunsirisa. Nabadde nkugamba nti bwe tujjayo Kristo mu biro ne kyabika abantu abamu batandika okutegeera naye kaakati olwo bannaddiini bavaayo kubanga tekiri mu kyaki tekiri ku bannaddiini as long as tekiri mu ddiini ekyo bavaayo. Naye bwe kibeera mu ddiini basirika. Why? They defend their own. Catholic Church bw'otandika okukwata ku bafaaza ab'Ebisiyaga ng'evumbeera. Tovala Robert Mukasa manyi ono Faza Musala nakati ate neewuunya ne media erwanyisa Ebisiyaga. Of all people Faza Musala abeera atya serebu owa media enamba nti yagenda okwogera n'okusaba Vision Group batekese simanyi mukolo ki Father Musala yaliwo omusajja gwe bayita lediretitia yakabina kateekawo nga ne evidence weeri twagenda ku Mazoridi House ne tumuteeka ku kapeti ne basooka ne bamugjawo ne bamukweka. Sijja yawandikira Dozia nze mu byasinga Nineve tinze nange ku myaka 16 Father yandi Ebisiyaga Musala toyogera yate waliwo ne Faza waliwo ne Bishop Salongo waliwo ne bino kasa yatandika ogamba nti agenda kumenya ne bagamba ndi owange omusakasajja katugenda tutwabi katukaze kati komawo tit for tat bonyambula nga nkwambula kyovala luno olutalo kizibu nnyo ddulwana ng'olina ddate olina kiddate mukamba buli okubeera n'abakazi abangi ekyo si musango. Bayibuli tegaana musajja kubeera n'abakazi basukka mu omu. Nzijukira bwe twajjayo Ebisiyaga bya Pastor Robert Kayanja kansuke ku byakitaka New Vision yakola omulimu munene nnyo ne monitor okulaba nti abantu bategeera amazima actually bukedde akati bwe tutuuka ku bya Kayanja kolwo twali tukutte ku Nende Saabasiyazi kabaka w'Ebisiyaga mu ggwanga. Problem Barbara Kaija asabira wa Kayanja. Grace Akulo asabira wa Kayanja. Gilbert alinaitwe bwana bodyguard yakulira security detail ya Kayanja. Kayihura mfanfe wa Kayanja. President waffe Yoweri Kaguta Museveni mfanfe wa Kayanja. Robert Pastor Bisiyaga kati nga tebalina bwe bamuvaamu. Era nzijukira bwe tutandika cause against homosexuality
meeting yatuula mu New Vision ne bagamba temuddayo okuwandiika stories Ebisiyaga. Actually story gye bawandiika yasembayo yali yafulumya alipoota ya Dr. Jombwe ku mwana Samson Mukisa ng'eraga. Actually yafuluma mu Monitor, yafuluma mu New Vision ne mu Bogedde story eyo. Kati ng'eraga alipoota bbiri. Alipoota yakolebwa police surgeon w'okushuwa road w'okushuwa house Mukasa egamba ntalaba Ebisiyaga. Ne alipoota yakulirwa surgeon eyakolebwa surgeon Saba Kenkufu Jombwe ow'Emulago ng'eraga nti anosphincteric tone is reduced. Ekitegeeza nti wano buwaggala waba walina kuggala speed chu. Yes. Ne kati waggala what? Kati ate bwe waggala ate ne walekawo kagapi. Akati n'agamba nti prior sodomy cannot be ruled out. Pasita Robert Kayanja Ebisiyaga. Awo waleeta obuzibu. Waleeta obuki? Obuzibu. Omwana tumulina Kayanja yamuli Ebisiyaga, medical evidence weeri, prior sodomy can't be ruled out. Alipoota zikoleddwa abasawo bakugu. Saavaayo kulwanyisa Ebisiyaga nga sirina evidence. Yes. Era ebintu byonna byenkoze biri evidence based. N'akatabo k'empandiisa ono Homosexuality kenja obba revealingira mu maaso bwe munaba mumpadde sente kafulumye kali evidence based not hearsay. Okay. Baana babakebedde reports nezikolebwa ezimu zirina wanera nina nyingi kubanga nze sisamwasamwa na bigambo wali ompuliddeko nga netonda. Sikiwulirangako. Kayanja ne bw'omuleetawo omugamba Museveni Yoweri Kaguta mukwano gwe yamutaasa ku Bisiyaga, otherwise twali tumuyibiriza. Era nkugamba Robert Kayanja mpozi Museveni talivaako ni bw'alivaako ndiragira ebitabo ne biddayo ne bibikkulwa bino byemupi byemagaza ne badunga simanyi ate kakati ate tuteekawo commission of inquiry. Commission of inquiry tugyetaaga ku Robert Kayanja esaba siyazi ne ttiimu ye bannaddiini be babaddemu mu kutambuza Ebisiyaga mu ggwanga. Kati bablaming amasomero. They are blaming the wrong people, blaming the wrong forums. Okiraba? Ebisiyaga bitambulidde mu bannaddiini era be babitambuzza wano ne babituusa ku nsi. Tunulira Catholic Church worldwide. Yes. Etubana Bisiyaga. Yes. Why? Batwala okola community service nakolera Mulago nasookera ku bagiyita information center then ne bantwala mwana mugimu nga nkola counseling. Ne ku second day yange ku information center mbandi awo ku ssaawa 7 awo lunch hour ndina abasawo kuba abasawo bajjanga ne bandaba twalinga 7. Musajja najja muvubuka ajja taddeko ekikofiira ng'ekyakaguta akutte tray kuliko bi packages. Pastor Male, praise God, here is your lunch. Nampa ki package. Nanga tuliwo abantu 7 awaddeko nze nzekka. Mulago tewa bantu lunch. Ndi mupya lunaku lwakubiri ampatya lunch zisiduma byakulya ngikwata nenkiteeka mu nsawo basawo baaliwo nkomawo nakyawaka wano wenyini woolaba nkomawo nakyo ngamba mukyala wange nti omanyite bampadde hamburg naye yagimpadde simumanyi naye bwe yagimpa n'amala ogiteeka bwa yatambula bw'agenda bw'akyuka bw'ati alaba oba ntandise okulya nze siri wa maddu ate byendabye mbirabye pate tezintwala okulya tekuntwala. It was a Thursday. I think it was a Thursday. Kati kapusi kati yaddira hamburg n'akisunako n'awaka pusi kafu n'awa bupusi akasinga okulya Saturday kaali kafudde kanne waako kafa ku Monday. Within a span of 3 days 4 days bwali bufudde. Omu ku baana bange yava ku university gatamanyi yakisangawo ku mmeeza mami wakitadde kimusaaliza ate kiwunya akawoowo n'alumako kyala tolya poison agenda okumali. Omwana yabifujja naye bw'amala obifujja olubuto lwamuluma ennaku 14 2 weeks. Running stomach, painful running stomach.
kyokka nga ate teyamira kati singa nalina amaddu n'emmira nandibadde kya era namanya bumanya ti oyo pasita Bisiyaga Robert Kayanja yakoze gundi eyo era mu ripooti yange emulago singa ogenda eno olaba ripooti gye nakola ngirinako kopi kuba bwe twali tumaliza baatugamba tukole reports bwe tutambudde nakiteekamu poison gwe nasurvivinga naye saayogera kubanga baali bajja kunkyusa banzije ku front banteeke wesifunira access ku bantu nagamba no kino nja kimiranga omuntu ndi musajja mukulu bwe tumaliza community service mbasi namumala sikwe okufuna video za Chris Mubiru neŋŋamba ndi kati wano poliisi ejja kufaafagana nange sigenda nakatono kukwata video sigenda eno kesi tetugenda giteeka mu poliisi tukozese media kwekozesa red paper etumu exposing ebyaddirira byonna mubimanyi. Uganda Eyenkya. Tubaniriza nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya mwebale kutugoberera na kutuwa obubaka obukakasa nti ddala kituufu ebintu bye tukola mubigoberera mubitegeera. Nkyadde Kene Kawampe wa Pastor Moses Solomon Male tuwayeemuko ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga okusingira ddala tumutegeera nnyo mu lutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga Uganda for a long period of time. N'obufere w'entalo zonna nze nazisooka obufere mu madiini. Okay, very good. Yeah. Yes, obufere mu makanisa oba mu madiini oba enzikiriza saako n'okulwanyisa olutalo lw'ebisiyaga bwe tugenda okwogerako recently Parliament okuyita mu Thomas Tayebwa ye Deputy Speaker yavuddeyo ng'etulaga nti balina whistleblowers be baafuna okuva mu masomero agatali gamu abalaga nti ebisiyaga mu masomero byeyongedde ne First Lady era Minister w'ebyenjigiriza last week yavuddeyo naye kennyini ng'ali ebuddeyo yennyini eri mu kusomera erisongebwamu olune n'aga nti asaba abeewo okunoonyereza ku biyitingana ku social media okulaba nga empisa zidda mu baana era n'avumira ebikolwa bwe biti. Musumba obulamu buli buti eno era gigenda gitya? Mukama nkuumye endoza twakoma okulabagana mu COVID-19 ya Mukama yeebazibwe ankuumye andabiridde angabiridde and tewali kinsanyusanga kuba every day that passes he vindicates me. Every day that passes he vindicates me. Okujja kundi bannayuganda bangi banafu ba bwongo beerabira mangu ti n'ekintu ekyakoleddwa last year kati bakyerabidde eyabadde akaaba last year yeerabidde nti akaaba kati abantu ne covid bamwerabira dda ti covid yaliwo kati balowooza nti olw'okuba yavaawo takyasobola tukwata kyova olaba ne precautions tebakyaziteekera so nga ate covid kati yafuuka nga ssenyiga era buli mwaka ajja kujjanga ng'atuluma then emibiri paka lwegirimanyiira kibe nti atuluma nga normal flu normal cough nga takyatta bantu nga luli bwe yakolanga. So abantu baffe beerabira mangu. Forgetfulness is typical. Kyobola ne mbyawandiikibwa abaana ba Isirayiri Katonda yabajja e Misiri nga bakaaba batulugunya n'abasomosa Red Sea ne balaba ebyamagero Katonda bye yakozesa Musa okubanunula ne balaba abaana ba Isirayiri firstborns nga bafa ne balaba the greatest miracle nga ennyanja Red Sea yeeyawulamu bwe yeeyawulamu n'ekola ekkubo ekkalu abaana bano ne basomoka. Ekyewuunyisa basajja bakulu si baana lwakuba tubayita children of Israel nga bw'onoogaa nti abaana b'amalene nga basajja bakulu n'abakazi bakulu bwe bamala okusomoka ne batuuka emitala ne wajja buchallenge butono nnyo tebalina mazzi enjala ebaluma. Musa kyogamba emisiri teyali wujju otuleese tufiire eno beerabira what God had done for them ne bacomplaininga. Katonda alaga abantu mmwe muli basiru kubanga mwerabira bwe muba mwerabidde kaakati mwenna tekuli n'omwagenda kutuuka mu nsi nsuubize except abaana bammwe abatacomplaininga. Era bwe kityo okumala emyaka 40 nga beetuluulira mu kafo Katonda ennyaka eddungu. Only Joshua and Caleb abateemulugunya be baasomoka. The rest ba Aloni bonna tekuli n'omu yakola ki yasomoka ne Musa naye teyasomoka.
kikutegeeza ki nti kibi nnyo okwerabira. Right now twandibadde tetudongwa. Right now twandibadde tetuwaalaala. Right now twandibadde tukutrack ndi akati ani agenda otukulembera mu lutalo luno. Yes. Ani agenda otukulembera mu kino kubanga waliwo abantu abeeraze nga bali able nga through thick and thin bayimiridde. When it comes to the cause against homosexuality, I don't think you can pick anyone bw'oba topicking nzenze. Yes. Sefuuyira ndere. Ekyo kituufu. Nange Sefuuyira ndere. Olutalo nalutandika dda. Nalutandika nakadda okuva e Singapore mu 98. Ne bwe natandika okwogera mala alabika mulalu. Mala yeetaaga kkebera. Omusajja ayinza okwagala musajja munne. Omukazi ayinza okwagala mukazi munne tekisoboka. Watandika mu 98. 1998 nga nakadda okuva e Singapore ntambula mbagamba. Kyokka nga ate bwe nali nsoma ekyambo college school 1977 up to 1980 twalina Father Makke nga tavuga mpanka baana bitooke bye bigwa. Kyokka nga abaana baavuga empanka abasasulira fiizi kati okumusasula abalya bisiyaga. Era tulina abaana bajjanga ng'omulaba bambi enswera zimuliko kabina kazimbye ng'olwo yataddemu nappi. Ab'omulembe guno muyinza obutamanya nappi kati ze pampa naye ate zino pampa zo kabanga kaveera naye luli lugoye lulinga tawulo nappi nga bateekamu binappi. Omwana n'omulaba yeekapisa empale nnya at least bwapupu bw'aba amuyiseemu aleme kufuluma nga bayita kati tulina n'omu eyaganze enkaga anti lwakabina kagezze ataddemu ki gundi nappi. Yes. Kati ng'atambula akabina akazinisa bw'ati kagezze laga ndinze enkaga kati ze nali simanyi nabyo bitegeeza. By the way nali so young kubanga 1977 nalina emyaka 15 awo ntandika okutegeerera ti bafather bali ebisiyaga Father Makke. And that was gyemyaka emeka kati 1977 kati myaka emeka tegiri myaka ngana mu etaano myaka ngana mu mukaaga 46 years 46 years ebisiyaga weebiri 46 years abasiru batugamba ti ebisiyaga bijja buzzi 46 years kasasa twali tumanyi nti libimu ebisiyaga. Era ne bw'otunuulira Father Robert Mukasa yagamba nti at 16 father eyali ekasasa yamuli ebisiyaga bwe yamugamba agenda amuyamba oba ku homework mudoza ye mwegiri ng'ali 16 years. Yes. So ebisiyaga by'ekasasa twabimanya dda mu gy'ensanvu n'egy'ekinaana kati gw'ogamba tebiriiwo byakajja gw'ogamba bazungu. What has happened ekintu kino kibadde kirya underground naye ng'abasiyazi balina kye baakola. What did they do? Baagenda ne basendinga wrong information ti bw'oyogera ku bisiyaga oba bulungi oba bubi obitumbula. Yes. Kati ab'obwongo obunafu ne bagamba kati bwe kiba nti okubyogerako positive or negatively obitumbula tuleme kubyogerako tusirike busirisi. Kakati ne basirika. Nzijukira bwe twajjayo ebisiyaga bya Pastor Robert Kayanja kansuke ku byakitaka. New Vision yakola omulimu munene nnyo ne monitor okulaba nti abantu bategeera amazima actually bukedde. Akati bwe tutuuka ku byakayanja kwolwo twali tukutte ku nende Saabasiyazi kabaka w'ebisiyaga mu ggwanga. Problem Barbara Kaija asabira wa Kayanja. Yes. Grace Akulo asabira wa Kayanja. Gilbert alinaitwe bwana bodyguard yakulira security detail ya Kayanja. Kayihura mfanfe wa Kayanja. President waffe Yoweri Kaguta Museveni mfanfe wa Kayanja. Robert Pastor Bisiyaga. Kati nga tebalina bwe bamuvaamu. Era nzijukira bwe tutandika cause against homosexuality. Meeting yatuula mu New Vision. Ne bagamba temuddayo okuwandiika stories z'ebisiyaga. Actually story gye bawandiika yasembayo yali yafulumya alipoota ya Dr. Jombwe ku mwana Samson Mukisa ng'eraga. Actually yafuluma mu Monitor, yafuluma mu New Vision ne mu Bukedde story eyo. Kati ng'eraga alipoota bbiri. Alipoota yakolebwa police surgeon w'okushuwa road Okushuwa house Mukasa
egamba ntalaba Bisiyaga ne alipoota eyakulirwa surgeon eyakolebwa surgeon Saba Kenkufu Jombwe ow'emulago ng'eraga nti anosphincteric tone is reduced. Ekitegeeza nti wano buwaggala waba walina kuggala speed chu ne kati waggala wat kati ate bwe waggala ate ne walekawo kagapi akati n'agamba nti prior sodomy cannot be ruled out. Pasita Robert Kayanja Bisiyaga awo waleeta obuzibu. Waleeta obuki? Obuzibu. Omwana tumulina Kayanja yamuli Ebisiyaga, medical evidence weri, prior sodomy can't be ruled out. Alipota zikoleddwa basawo bakugu. Saakola saavaayo kulwanyisa Bisiyaga nga sirina evidence. Yes. Era ebintu byonna byenkoze biri evidence based. N'akatabo k'empandiisa ono homosexuality kenja oba revealingira mu maaso bwe munaba mumpadde sente kafulumye kali evidence based not hearsay. Okay. Bana babakebedde reports nezikolebwa ezimu zirina wanira nina nyingi kubanga nze sisamwasamwa na bigambo wali ompulideko nga netonda sikiwulirangako Kayanja ne bw'omuleetawo mugamba Museveni Yoweri Kaguta mukwano gwe yamutaasa ku Bisiyaga otherwise twali tumuyibiriza era nkugamba Robert Kayanja mpozi Museveni talivaako ni bwalivaako ndiragira ebitabo ne bidayo ne bibikkulwa bino byemupi byemagaza ne badunga simanya ate kakati ate tuteekawo commission of inquiry tugyetaaga ku Robert Kayanja esaba siyazi ne ttiimu ye bannaddiini be babaddemu mu kutambuza Ebisiyaga mu ggwanga kati bablaming amasomero they are blaming the wrong people, blaming the wrong forums. Okiraba Ebisiyaga bitambulidde mu bannaddiini era be babitambuzza wano ne babituusa ku nsi. Tunulira Catholic Church worldwide. Yes. Etubana Bisiyaga. Yes. Why? Esasudde billions mu America recent guni gye naakafuna babadde bakasasula billion obuwumbi bwa dola obusoba mu buna. Diocese ezimu za filing for bankruptcy. Kubanga gafaza agakuba ebirayiro by'obutawasa nti gajja kubeera celibate. Ate ge gadda ku bwana ne gakola sexual abuses bu altar boys obuli mu masomero abali mu bisulo abaliwa ne babali Ebisiyaga. Wano mu Kampala nago bafaza kizzeeyo yali omwana wa mwannyina Ebisiyaga. Brother Robert Mukasa yabiri ekisubi smack naali omwana w'omujaasi. Kese eyo yazuzumba omujaasi yamala okutreatinga omwana tawona n'abuuza omusawo wange omwana ono ki ekimuluma n'amugamba nti bambuli Ebisiyaga. Taata n'abuuza omwana ani omwana n'agamba Brother Robert Mukasa yali asomesa kisubi smack. Omujaasi n'akwata emmundu ye ennene ofiisa n'agenda ekisubi njagala Robert Mukasa ateekewo akabina nkuba amasasi mu kabina nga bwe yakola omwana wange. Bafather babuuse babrother babuuse anti-brothers of Christian instructions be bananyini somero ne bakubira Cardinal Emmanuel Wamala n'awulugumye olukomo wa Yoweri Kaguta Museveni sebo tuli bubi tutaase. Yoweri Kaguta Museveni akubira Afande Kasinji genda mangu smack utaase embeera. Kasinji yali akulira ebyekolagana ya polisi n'omuntu owa bulijjo. Kakati Kasinji sikyajjukira oba yalinnya helicopter oba yalinnya naye yatuukawo mangu nnyo asanga omujaasi yeeriisa nkuli ayagala kabina ka Brother Robert Mukasa amwegayiridde nga bw'omanyi. Afande Kasinji is a very very good mediator, negotiator. Amumatiza agivinga in ni omwana bamusasula bamusasula okumuli Ebisiyaga. Brother Robert Mukasa mu kifo ky'omuteeka mu tribunal abere penalized for his crimes bamujja buzikisubi smack ne bamuteeka Lubaga boys n'atandikira we yakoma nadda ku baana abalenzi era n'abali Ebisiyaga. Naye nga wali babadde balina ne evidence weeri. Yes. Kakati akola ekintu kyekimu bamugwamu mufo kyokugamba nti this time katumugobe oba tumureprimanding bamugjayo bujja ne bamuleeta Caltech
Caltech Academy gye nasomera A level. Yes. It's a school gye njagala gye saagala any punishment. Era olwakitegeera nti ne bankubira nti owange Brother Robert Mukasa gw'oyogerako tyali Ebisiyaga baamutuleetere Caltech naye kyakola abaana n'engenda n'ensinkana principal ndi Obbi waawano. Omanyi bw'obeera Obbi ate obeera n'enkizo. Pastor tusanyusa okulaba mga ekindeese ensonga ya Brother Robert Mukasa. Yajjibwa ekisubi ng'ali abaana Ebisiyaga. Nadde e Rubaga Boys Bisiyaga. Bamuleeta batya wano ate ne wano nawe yalidde Ebisiyaga kuba waliwo n'akaana akatiirika. Principal nangamba nti kati tukoze tutya ko nze njagala kwogera n'abaana. 1. Robert Mukasa alina okuva wano. 2. Abaana njagala ndabe tubayambye tutya tubasensitizing. Principal ng'ategeka nga ngenda Caltech nga nkola musomo one day. Abaana baavaayo mulimu obuwala bwe yakubanga mbubutikinya akabina tayagala kulaba ku bibina bw'abakazi. Anyumirwa bw'abasajja. 2. Akalenzi ne kajja bambike yalyanga Ebisiyaga nga yakagulira essimu smart. Naye nga musumba mwaka kyogo bw'okakubira gulindo's around 2013. 2013 smartphones zali zajjadda. Kati akakubira essimu kati nga bw'okubira akaana k'essimu kuba nga bw'okakubira essimu tegenda waako directly eyita wa Brother Robert Mukasa n'amonitaringa byonna bye boogera. Yali yaji forwarding, call forwarding. Ndo simanyi bakikola batya. Yes, call forwarding, Tekati nti buli simu gyafuna ono alina ogiwulira. Call forwarding, yes. Tesobola kukola ki? Tesobola gendayo. Oli abatabiwulira gw'okubidde ono yabiwulira call forwarding, Kaakati bwe mmala okukola omusomo Brother Robert Mukasa maze omwanika abaana bawadde obujulizi kuba obujulizi babuwa publicly nga essomero lyonna litudde n'abasomesa baalimu. Brother Robert Mukasa yali takyadda Caltech naye bagamba baba baagala bamutwale mu seminaariyo ali basiyazi banne ali bakulu banne. Brother Robert bamuze mu seminaariyo ekisubi yamalayo akabanga simanyi waliwo we baamuteeka awalala kati mpulira yagenda mu America kati ate ali Abamerika kati eyo ye kereziya. You blame the schools. Yes. You blame the schools. Yet abantu abali mu order, ba leaders, they would be salt, they would be light of the earth. Abandi bade ba catalysts of transformation. Ate be bakulukulwe mu buseegu. Nti mufo ky'okunoonya abakyala. Ate bakube ebirayiro eby'obutawasa. Ate bazida ku baana be bali aki Ebisiyaga. Now, nze gwe mulaba I've handled very many cases. Ku Kayanja bwe tumujjayo 2008 kwawo we bitandikira abaana batandise okuvaayo. 2009 yali epondos around February tutuza press conference tugamba tetujja kukkiriza Pastor Kayanja ku renovating a police station ate nga waliwo investigations ezigenda mu maaso ku ye. Bwe tufuna abaana ne bampa kati nenfuna oyo Mukisa Samson anga nti ne mutwale wa police surgeon ku Shua House. Namutwala n'omunne bamuyita Yusuf Kyasanko nga Lezire yamuli Ebisiyaga. Nasoka batwalira musirikale bamuyita Mirondo. Oh no, this is how it started. Ngenda ku CPS mugamba twina victim ngamba eyali omwogezi wa police mu Kampala mu kiseera ekyo so yali mukyala. Okay, Pauline Namaye. Mulala erinnya ndyerabidde kati aŋŋamba kya mukama wange yajja obisobola nti ani Judith Nabakooba. So Judith Nabakooba yali mwogezi wa police Uganda yonna. Agenda amuyita ajja kakati bwajja mubuulira ekiriwo n'abaana abalaba agamba what's this mu pastors sodomizing boys. Aseka Minister Judith Nabakooba sogera ku muntu mulala. Judith Nabakooba aŋŋamba abaana mbatwale ewa Mirondo. Mirondo yali akulira CID ku CPS ndozoba yali wa region sikyajjukira nga batandika kuhandolinga case nga babakolako statements then nga baba receiving nga babawa bagende babakebere. Kyesaamanya nti fayire ezaggulwangawo
nga bazitwalira Pastor Robert Ebisiyaga Kayanja Bulembwe ng'ateekateeka ekyokukola buli eggulwawo ng'emutwali nti ati kati waliwo eno tujja gikola waliwo eno tujja gikola ki waliwo omukyala Deborah Ntacho Muhendo ye yakwata abaana abalala ng'amaze okubuulirako Allen Kajina. Allen Kajina akontaktinze Kayihura. Kayihura alagira bamuyita Okoth Ochola kati akulira police amugamba akola investigations kuba yali akulira CID mu kiseera ekyo yali akazitandikako tanaba na kusettlinga kutandika kulaba cases ate ne bamuwa transfer ne bateekayo ekyomo balabika baabala ekindu nga waliwo asobola okipanga. Okoth Ochola musajja mwesimbu kamishoni ya Sebutinde ye musirikale gwetaalabako bbala bana abalala bonna ono yagabanga emmundu zibba zibbise okyomu ono yakolanga kino singa Museveni yaddira Commission of Inquiry ya Sebutinde n'agiteekesa mu nkola alipoota singa poliisi yagogolwa n'ekyo vula bantu tulina obuzibu kubanga abamenyi b'amateeka ate be bawa promotions kati be bali mu key positions the clean fish batono nnyo era kivula tutawana ne cases z'Ebisiyaga even all other cases olaba nti you struggle police tekola investigation ne bwebe gikoze ate bo bali mu ssente so challenge eyo tugisanga kakati case zitakingibwa over okukulira investigations Okoth Ochola Okoth Ochola sorry gundi Edward Ochomu wa Musimbi aziweza yatwala olunaku highest bidder takes it all. Two. Grace Akulo we wakayanja jasabira oliye musumba we Judith Nabakoba omwogezi wa police we wakayanja jasabira ye musumba we Gilbert Alinaitwe bwana we wakayanja yakulira security detail yakayanja SFC ye mutaddeyo Special Forces Command musere ekyo ndoza yali PGB Presidential Guard Brigade now kati ani ali misango alagira waggulu Kayihura. Now what happened nga 15 April ufune esimu okuviwa Gilbert Alinaitwe bwana Kamando uyo musajja gumulaba oyo yakuba retired Colonel Dr. Kiza Besigye akaklipa ako wabula singa mukalabako mwanditegedde nti abaana Pastor Kayanja be yali Ebisiyaga bayita mannyo g'empisi bawona kufa. These are criminals, these are murderers, these are batujju basinga n'ab'ebijambiya naye lwakubanga bambi abaana tebasobola kukola ki kweyogerako. So what happened Gilbert yangamba nti afande Kayihura ane yanjura za afande Gilbert Alinaitwe bwana tyotyo wadoga machi ti Pastor Maleti afande Kayihura andagidde taking over Pastor Kayanja's sodomy investigations nti nga president bwamulagidde Yoweri Kaguta Museveni nemugamba hey president ali interested in tie why particularly ebya Kayanja tuna cases za Chiwewezi tuna cases za Pastor Kitaka tuna cases za Leslie ezizasooka okuvaayo zoka te investigating n'agamba nti zino zenjagala okuinvestigating mpaba victims nemugamba sooka okola investigations kuziri abo nja bakuwa olubamaliriza nkuwe bana abalala tate kakati wandi bampadde nga twawukana kusi okuddamu okutegeera nga Kayanja ne poliisi batandise kidnaps bawamba abaana abavaayo gamba nti Kayanja yabali Ebisiyaga kati nga bastaginga cameras nga bagamba tize nti bampambye abawala na Kayanja ne banteeka ku kamera nga nti Pastor Kayanja yandi Ebisiyaga that kasasiro nga bagamba mu abali babawamba poliisi ne Grace Akulo Edward Ochomu afande Gilbert Alinaitwe bwana tumuhimbise muliddawa muliddawa Yesu bwalikomawo muliddawa Yesu bwalikomawo ate nga mwefuula abalokole muliddawa Yesu bwalikomawo n'obufere bwammwe okutta cases ne mutaasa abasiyazi
kamba yimbire mwako now bwendaba kese yasooka ndozo bayali ya ovuko babali bamuyita Nsubuga sikyajjukira linnya era bannamawulire be bankubira nti pastor ti Kayanja ali wano nti mwawambye omuntu we ne mumutwala for 1 week kati alabise ali ku nyumba olwo Judith n'abakoba these lying people panange n'agamba ti yaliwo ne baleeta n'ambulance esumulula omuntu ne bantu mmwe ne mukola katemba awedde emirimu mulowooza male Moses Solomon Musiru bwe yatandika olutalo yali yeebase nja baswaza ngamba nti Kayanja abaana yabali Ebisiyaga baba agenda mu kooti agende so bannamawulire olwo bakuyita bakugamba nti tuza press conference mwabadde bawamba musajja alidde Ebisiyaga ate kati bali ku baana babakyusa statements ngenda okutegeera nga actually abaana batandise babakyusiza statements olwo banoonya engeri gye bakwata Mukisa kuba Mukisa twali tulina medical evidence eri thorough Dr. Jombwe ya John Thetike ye yamukebera reduced anosphincteric tone prior sodomy cannot be ruled out eno report bagikoze batya ekirala baloya baffe bwe nfuna abaana bano na making sure nti abajjanga gyendi batwala ne bakola affidavits they depone kati lawyer wa Kayanja mukodomiwe Sempebwa bahina mukodomiwe Sempebwa waliyo lawyer yakolangayo bamuyitangani oyo yatambuzanga sente za Kayanja n'alumba lawyer wange Kagwa n'alumba n'eddungu ku kizimbe kya Dungu yali atula wano ku kizimbe kya Colin ekya wano ku kubo opposite Sheraton yes Kagwa atula yali atula ku Nick building affidavits zino muzeegane tukwate mali kobo tetuyiza kwegana affidavits Dungu agamba nze abaana nabalaba nazi commissioning lawyer yaba receiving kati bwe baagana nabo ne babagulako misango nti ba commissioning false affidavits ilikwegamba olaba obubbi ebintu babikola with impunity kati batuwuddisa bisimanyi masomero amasomero mulimu Ebisiyaga naye baperpetrators babyo abakulu ate tebali mu masomero kwanadde nja kubuuza ebyamasomero byo biyingira bitera biva wabijja bitya mu masomero okuva mu kanisa I'll tell you badde njagala nsooke mmalize keesi eno eya Ssaabasiyazi Kayanja akati abaana poliisi ebakwata ebakyusa statements David Mukalaze yagana okukyusa statement bamuvunaana naffe nze accused number 1 Sempa number 2 Martin Sempa ya Kyaze number 3 yes Kayira number 4 Deborah number 5 Anita Kyomuhendo yagende wakayuhura yabatwale wakayuhura the number mukaga ye David Mukalaze case here is very clear akulo never bother to investigate it actually bangamba naye mutwali bwe nagano mutwalayo kwa bali mu mukyusa statement ne bamugatta kuffe nti twekobaana naye bosalawo to cooperate gwogenda kufuuka mujuliza against us bosalawo not to cooperate ogenda kubeera muvunaanibwa nze male sikolebwa ebyo omusajja ne bwenda bakaye ne bwabeera ku TV ndaba Bisiyaga ne bwenda bempale Bisiyaga ne bwaba abulira ku kituuti Bisiyaga Mr. Bisiyaga kakati batutigomye batuyite ekibuli nzisukira twasooka ogenda ekibuli obanga 18 nfune essimu nga 17 May Moses Sakira nkubira nti ayagala tunyumyemu abadde yabulira mu Interpol ne mbogamba nti ndi bize siriiwo nangamba enkya kati ate no obusiru bwabwe nali mbaze okufuna essimu that Sunday nga okyomu atuziza press conference ne Sakira tibagenda tukwata kati Sakira agenda okunkubira nga nze manyi nti bategese tukwata nga wakitegedde dda nakitegedde dda bategese tukwata ne mugamba enkya siriiwo
angamba ngende ku CID ekibuli tunyumyemu ne mbuuza ku nsonga giteeza Pastor Kayanja nti atofaayo kyali busy bwe naaba nkomyewo nangamba ogusema nti akati nno nkuyise buyiso gye you must come ne mugamba ekyo kiwandiŋŋambye kandabe bwe naaba nsobodde I coordinated with our lawyer following the Monday ne tuyingirawo ekibuli bali baagala tukwata ku ssaala ne tuyingirawo ekibuli bwe tuyingira ekibuli ne tutandika that gruery lwaki mujjeyo abaana lwaki mwogera biseera lwaki why is it a crime okuyamba victim? There are times when I cry nindaba criminals nga bali mu systems aye ne batandika okuwuddisa abantu mbu tewali mateeka era mwe beemupya bidongo abeeziyo abeesiriwaza mbu tewali mateeka mateeka ki agataliiwo? Tulina very good laws eziprotecting abaana nga n'ekibonerezo okuttibwa. Penal Code section 129 yali redefined mu 2 Saabayekera Saabalwanyi Saabawakanya wa Ebisiyaga n'aliteekako omukono ne libeera part of the Penal Code nga redefininga sexual act nga penetration of the mouth, vagina ne anus. Redefininga sexual organ nga penisi, vagina n'ene other tool eyinza okukozesebwa to penetrate the anus oba vagina oba ki kabube bucupa kasito kikola ne defininga defilement nga sexual sex with a child atanaweza miaka 18 ne defininga era ne defininga nti ekibonerezo kusibwa maisa if you have sex with a child ali below 18 kusibwa maisa ne defininga nti bwogezaako kumukwata ekibonerezo myaka 18 ne defininga gye tuyita simanyi oba njirina wano nina wenjitadde here we are ko waliwo okwogera eno signature yani ya President Museveni si ene Saabayekera Yoweri Kaguta Museveni eno bagiyita he assented to the bill. That was 2007 era bill eyo erina clauses zino defilement of persons under 18 years of age ya 27 tugisoma abantu bagitegeera defilement of persons under 18 years of age egamba section 129 any person who performs a sexual act with another person who is below the age of 18 years commits a felony known as defilement and is on conviction liable to life imprisonment. Ti omuntu yenna bwe yeegadanga n'omwana atanaweza myaka 18 azza gwa naggomola era ekibonerezo kusibwa mayisa. Section 2 any person who attempts to perform a sexual act with another person who is below the age of 18 years commits an offense and is on conviction liable to imprisonment not exceeding 18 years. Ti omuntu yenna bw'agezaako kukwata omwana atanaweza myaka 18 azza omusango era ekibonerezo nga gumusse mu vi tekisukka asibwa emyaka egitasukka 18. Section 3 egamba any person who performs a sexual act with another person who is below the age of 18 years in any of the circumstances specified in subsection 4 commits a felony called aggravated defilement and is on conviction by the High Court liable to suffer death. Ti omuntu yenna bwe yeegadanga n'omulala atanaweza myaka 18 nga bwe kirambikiddwa mu section 4 gye tugenda okusoma abazizza gwa naggomola era bwe gumukka mu vi mu High Court ekibonerezo kuttibwa. Ekitegeeza nti guno omusango aggravated bano abalamuzi ba magistrate si be bagiwozesa High Court yegitryinga yokka. Now section 4 egamba eti the circumstances referred to in subsection 3 are as follows. Nti ebyogerwa embeera eyogerwako mu section 3 omuntu asobole okuba nti attibwa olw'okwegadanga n'omwana omuto yene egamba bweti where a person against whom the offense is committed is below the age of 14. Ti omwana akwatiddwa akabasanyiziddwa bw'aba taweza myaka 14 amukutte kuttibwa kasita gumukka mu vi. Ekyokubiri where the offender is infected with the human immunodeficiency virus
nti amukutte bw'abanga alina obulwadde bwa mukenenya kawuka ka mukenenya wakuttibwa. Ekyokusatu C, where the offender is a parent or guardian of a person or a person in authority over the person against whom the offense is committed. Tiwe kiba nti ono kaza musango muzadde oba mukuza oba mulabirizi oba alina obuyinza ku mwana oyo akwatiddwa wakuttibwa naye omwana oyo. Kati omwana ono mu section B ne C omwana ono abatanaweza myaka 18 naye nga amukutte alina HIV. So we 17 bwakwatibwa alina HIV ekibonerezo ekyoli alina HIV kuttibwa. We 17 bwakwatibwa omuzadde we oba omulabirizi we oba omukuza we oba mulinako obuyinza wadde wa myaka 17 omusajja oyo oba omukazi oyo alina kuttibwa. Then D, where the victim of the offense is a person with a disability. Ndi omuntu ono akwatiddwa bw'abanga aliko obulemu. E, where the offender is a serial offender. Bwe kikakasibwa nti ono amukutte azze akwata abalala. Yes. Alina kuttibwa. 5, any person who attempts to perform a sexual act with another person below the age of 18 years in any of the circumstances specified in subsection 4 commits an offense and is liable on conviction to imprisonment for life. Ti omuntu yenna bwagezaako okukwata omwana mu mbeera yo ennyonnyoddwa mu section 4 azza gwa naggomola era bwe gumukka mu V asibwa mayisa. Teeka liriwo erisinga lino obulungi nirigenda maaso. Where a person is charged with the offense under this section, that person shall undergo a medical examination to her human immunodeficiency status. Era kivola buli akwata kati bamukebera. Yes. Waliwo wano disability means a substantial function limitation of daily life activities caused by physical, mental or sensory impairment and environmental barriers resulting in limited participation. Nti omuntu okubalibwa nti abaddeko obulemu. Yes. Tekimwetaagisa kubeera mulema bulema. Naye ayinza okuba nga mulema, ayinza okuba nga munafu wa bwongo, ayinza okuba nga mu mbeera mwali ali stressed nga kyalina okukola, ayinza okuba nga w'omutadde okumukwata ne bwakuba endulu teryamuwulira. Kitegeeza omutaddeko obulemu. Era ekibonerezo kuttibwa. Serial offender egamba nti ye muntu azze ng'akola ebikolobero ng'akwata abaana. Sexual act nayo nennyonnyolwa. Yeteeka lino Yoweri Kaguta Museveni yateekako emikono. President wa Yoweri Kaguta Museveni naawe weebakanga ba ministers bo ne bemupi bo ne basumagira ne bafuluutira mu parliament bemupi bonna ne beerabira nti bazze kukola mateeka ne badda mu ge baakola edda ne ge tulina amalungi ne baagala okugajjawo. Wuliriza, sexual act means nti ekikolwa ekyokweganaga kitegeeza A, penetration of the vagina, mouth or anus, however slight, of any person by a sexual organ. Nti okuyingira mu kamwa oba mu bukyala oba mu emabega ew'omuntu yenna ng'okozesa kye tuyita sexual organ ekiyitibwa nga organ. B, unlawful use of any object or organ by a person or another person's sexual organ. Okuddira ekintu kyonna oba simu n'ogisonseka mu bukyala oba kiddole n'okisonseka mu bukyala oba n'okisonseka emabega w'omuntu oba obukutte ekyo kibalibwa nga sexual organ. Sexual organ means sexual tool manya. Sexual organ means a vagina or a penis. Eryo liteeka Museveni yayisa n'aliteekako omukono mu 27 29 kubanga tujjeeyo Kayanja baalimba ensi nti tewali tteeka litaasa baana. Bannayuganda bonna bonna ne bawagira etteeka li bayita Bahati Bill. Yes. Bahati Bill butwa. Bahati Bill mukimanyi nti abasiyazi tubalina mu parliament oba temukimanyi? Nti mbadde simanyi musumu. Etteeka lya Bahati lye baaleeta omanyi bwe lidefininga sexual act, bwe lidefininga ebisiyaga omusiyazi. Ligamba nti homosexuality means sex between same sex. Yes. Ti ebisiyaga kitegeeza omuntu okwegadanga ne munne bwe bafaananya ekikula. Ompulira bulungi? Liteeka lyani lya Bahati. Mwe bannayuganda limwe bannaddiini, what's wrong with you?
kwa mumanyi kujja bujja mu bantu ssente temukola na bibayamba temusobola bazimba temusobola bategeerera temusobola balabira ate media namwe kambaguleko lutalo. What sort of journalists abatakola investigation? Nemba you just give president yayogedde bahati yayogedde ono yayogedde ono yayogedde. You don't analyze fourth estate muyinza muti okuba abasiru. Nemba nti you don't analyze kwate etteeka olyetegereze ligamba nti homosexuality is engagement, means engagement in same sex activity. Liteka bwe lya defining Ebisiyaga erya bahati. Oloza lwaki lya defining lityo litegeeza ki nti Ebisiyaga be bantu ab'ekikulu ekimu okwegadanga bonna oba mukazi na mukazi oba musajja na musajja. Full stop y'Ebisiyaga era liteeka lye baakola. Etteeka lye tulina eddungi ennyo eriri ku penal code section 145 sex against the order of nature ligamba nti omuntu yenna bwe yeegadanga na munne mu mbeera ekontana n'obutonde abazizza musango ekibonerezo kusibwa mayisa. Yes. Etteeka oliwulidde section 145 ya penal code. Njagala ogifuna ogifocusing ogiteekewo section 145 ya penal code. Kitegeeza ki nti omusajja bwadda ku musajja munne n'amuvuga olupanga Bisiyaga era musango. Omukazi bwadda ku mukazi munne n'amuvuga olupanga Bisiyaga era musango. Ate era omusajja bwadda ku mukyala we oba ku mukazi mufo ky'okuyita mu kkubo eddungi titiri yayimba n'amudda emabega aba amulidde Bisiyaga. Yes. Okimanyi nti Bulaaya yonna America kye baasooka okugjawo ye section eyo 145 kuba twagijja mu mateeka ga Bungereza. Ebungereza baali tebakkiriza musajja kudda ku mukazi we mabega. Bwe bagijjawo silently ne badefininga Ebisiyaga nga bwe tubidefininga olaba bano bwe batutwala okutongoza Ebisiyaga. Bwe bagijjawo ne bakola etteeka ne badefininga homosexuality as engagement in same sex. Era olaba kye batambuza kyonna kebeere church kebeere kereziya kebeere state kebeere same sex marriage. Bannaddiini nga muli basiru. Abakazi babali Ebisiyaga babbaabwe babali Ebisiyaga. Kati bwe tutandika olutalo luno bano ababirya mu parliament ne bagamba mukazi we namulya ku Bisiyaga bw'alivaayo n'agenda n'aloopa ndikola ntya ne batandika okukunga bakole etteeka ng'etteeka liri silent on sex anal sex with a woman ne lidefininga bidefinize Bisiyaga nga engagement in same sex activity. Definition tebagirambulula. Ekyewuunyisa abakazi ne baliwagira kuba nabo bajiga tebababuulira. Kakati ate eriyo n'abakazi ababirimu nga baagala babali emabega. Simanyi okiwulira. Kyokka ate mulimu abasajja abali abakazi babo. Kankuwe kino recent emabegako nalinva ndi ku Fufa FM we nalinvaayo. Omukyala yali aparkinze mu parking ya Fufa. Nangamba gwe Pastor Maleko nze yenze. Nangamba oba siye gwe ne mugamba yenze nangamba webala omulimu. Ngenda okulaba nga tulukusa amaziga nanga webale kulwanirira baana baffe naffe abakyalo tulwanirira. Ne mubuuza ki? Nangamba okimanyi nti abasajja baffe balya abakazi Ebisiyaga. Mukyala wa Mothers Union. Nkyogera nga sikirumamu. Nangamba bagezaako okutuukirira ba bishops. Ne babagamba bino tebabyogera. Bwe mubyogere kanisa ejja kusaanawo tutunkana kino musirike. Omukazi nangamba tusirike tutuukewa abaana babali Ebisiyaga n'abakyala babali Ebisiyaga nti abakyala abamu beesiba pampa balala batiirika obubina baabwonoona dda. Nangamba nti bo baasalawo nti omukyala n'abatuukiriranga ng'alina complaint bawa amuli Ebisiyaga bagende straight mu court bagule bafiling for divorce eyo marriage ebeere annulled. Kubanga omukyala teyafumbirwa ng'asuubira muri Ebisiyaga. Yafumbirwa ng'asuubira kuyita mu kkubo eddungi eggolokofu Katonda lye yatuteekerateekera. Now olw'okuba twali tukutte kayanja baalina
kati bannaddiini cover up yaabwe yali etya tewali mateeka nolwekyo tetulina mwe tuyinza mukwatira gavumenti kakodyo kike yakola tugamba abantu tewali mateeka jjukira abasajja bano balina networks zaabwe ng'oba tomanyi nti abasiyazi balina networks then ekitegeeza nti nebyokola tokola ki tobitegeera abasiyazi balina network tewali kye batalina mubo mulimu abasawo mulimu balooya mulimu abapoliisi mulimu abamagye nina lisiti kwega buli wamu balinawo network buli wamu balinawo nina lisiti eno lisiti yali ya Spectrum Uganda twagijja ku Ganafa Sam Ganafa Sam yali akolamu MTN dozo olaba mulimu muno olaba masimu gano Spectrum Uganda eno lisiti yaabo nga bwogiraba wa nene mulimu ababodaboda ogiraba era bw'okuba ku masimu bannange kati bo balina network nti omusiyazi bwe bamukwata tugambe ku poliisi y'e Kawempe tekyetaaga ate wejjinja kujja kumutaasa waliwo ali okumpi mu kitundu yanti gwe tukubira afande kyawe ayinza otuyamba nti afande gundi meja ki oba kano kyayinza okutuyamba nti ono ndoza olaba eno lisiti mulimu ababodaboda nti gwevuga mangu bodaboda ogenda establishing a cause si byakwetulula ffe abasiru bye tuliko ndoza olaba all of these mulimu abajaasi era bw'oba osomye lisiti eno n'ogigira ono Mawunda Jinja Road kati oyo ate aba musirikale ono Masiko Airport simanyi okiramu mafuta computers akati waliwo ne Pastor Mafuta kwekamba you just can't believe here Pepe Julian yoyo ne namba zaabwe bazirina ono Peter Yiga yajja ku office yange mu 2007 nangamba ayagala anyambe anzimbire website nwana olutalo tisente tugenda kufuna kakati ngendo mutegeera nga naye y'omu ku basiyazi ku lisiti kwali nze omanyi sipapira sente yes I know nkumanyi bulungi era singa nali njagala sente ono Peter Yiga yali aziresi yali akugamba ogule website tugule website yaji agikole tufune sente ntutambuze omulimu ogw'okulwanyisa Ebisiyaga yaŋŋamba nti tujja kusobola okulwanyisa sirimu Bisiyaga n'abafere kakitegeeza yali ayagala kunteeka mu netiwaka y'abasiyazi bampe sente kati bw'omala okukwata sente zaabwe n'ovaayo nti Ebisiyaga ndi Pastor Male tetwakuwa sente zaffe yali agala kusuula mu mutego kakati nti kati bw'ovaayo sente already waziridde kati nga bagamba nti walidde sente zaffe twakuwa zino twakugulira emmotoka twakuzimbira ennyumba Motor Authority oba okyagirina ate gw'obitambuza ate kati gw'oyogera era singa nalina amaddu ga sente singa ndi mugagga nnyo nyaata olutalo sanditutuusiza wano kuba nali ngenda kuyingirayo aze musumba lisiti eno gyakusesinga mwaka ki that was 2000 oba 2014 okay oza 2014 kwanza jukira awo Samugana afa we yasiyagira omwana eggayaaza nenyingirawo mulimu aba UNEB badiso baijiji kuga buli office buli office abasiyazi balinawo abaabwe bangi nyo ba identifyingira na masomero ne babaweerera babawadde bursaries babawadde scholarship namuga tujja kutwala ebweru genda osomera human rights kati agenda okudda musawo ne kinakiyingiddemu lawyer kinakiyingiddemu mulamuzi kinakiyingiddemu weewuunya bwe baali batukonvictinga mu keesi ya Kayanja omulamuzi Borore yagamba nti tukoze hate speech hate speech ng'omusajja tumugyeyo ng'ali Ebisiyaga ate gwe n'ogamba nti hate speech era awo ndagirako omulamuzi Borore enkofiira Julius Borore nakati era bwe mulaba nti bamupositinze nenga nti ye musajja yasooka okwogera hate speech ate hate speech ekozesebwa basiyazi nti we hate tuli homophobic fe abatabyagala tuli homophobic when we talk we hate them we fear them everything balina terms ze bakozesa ne balaga nti abatagira muli basosoze abatabiwagira kakati sebo nkubuulire otalo Ebisiyaga
gye lumpisiza mmanyiiyo kyovala we nalituusa siruta era bwe ndaba bano bonna bannakigwanyizi bazze bakoze eki they don't even understand nti amateeka weegali okumanya muli basiru mwagala muti okugyawo penal code section 145 mugisikize bahati bill nga bahati bill eri silent okukwata omukazi n'omukola ebisiyaga kati bagenda ne bagamba nti zigenda kukola bbiri it is impossible emu bwejja eripiiringa endala musumba yoga kiku kya intelligence council kye bakoze sabiti ewedde nga balaga batudde abakulu bali mu kulwanyisa bisiyaga oyo kasasiro mwe muwulira naye nze nga Moses Solomon Male you don't even interest me kankuwe nkutuuse okakase oba intelligence council dalili serious ku kulwanyisa bisiyaga bwe tulonkinga twatawaana n'ebisiyaga bya Pastor Kayanja ne batutigomya ne batubrutalizinga ne batuharasinga ne batupersecutinga bannaddiini abasumba babalokole bwe muli mukulu wange Dr. Serwadda akimanyi obulungi ndi mukwano gw'enfanfe Robert Kayanja avuga empanga muli wa bisiyaga Pastor Bujingo bawa Teddy amanyidde ddala at that time yali mukwano gwa Kayanja kuba bali ne Serwadda bonna nga bamanyi nti Kayanja abaana yabali ebisiyaga era balina ne cases endala boze bahandolinze Julius Oyeti mukwano gwange Apostle Simeoni Kayiwa mukulu wange amanyi bulungi nnyo nti Kayanja muvuzi wa mpanga mu 2009 May n'abalala Osborne Muyanja ne timu endala Makuka batuza press conference ku Victory Church in Ndeba under the auspices of Dr. Serwadda Born Again Faith Federation bona bateekako simanyi Born Again simanyali bona basayiningako Male is not a pastor Male si musumba Male temumuwuliriza Male is an accused of the brethren ebisiyaga tebiriiwo Male apanga bipange This is 2009 era kankuli bannaddiini bandibadde tebasamya na bumwabwe bwe kwogera nti simanyi balwanyisa ebisiyaga bandisirise busirisi nga bwe kiri nti bwe muyita abantu okulayira oba waliwo omuntu yenna alina ensonga erobera abantu bano okufumbirigano agyogere oba sikyo asirikenga emirembe gyonna at that point in time when we needed your support when we needed your company, when we needed your stand with us, you betrayed us. You betrayed the cause. You betrayed the anti-homosexuality cause. Kati ate mungangalachi. So what are you talking? Press conference hypocrisy. Eyechike chawa guru. Munadini yandibadde salt. Yandibadde light. Yandibadde teyekiriranya. Yandibadde ayogira amazima. Naye they betrayed us. Bamanyi nti munabo ali ebisiyaga kyokka bamubikirira reason lwaki amadini gano gonna gasalawo okwegatta gasirike nga tulwana okujjako a select few mu basiraamu tulina abatwegattako mu basuma ne tufunayo batono nnyo abatwegattako the rest baali bantu ba bulijjo era walabanga cases zaffe nga tugenda mu kooti ng'abantu obalabawo tiimu ya Kayanja ejja ne tuvumibwa ne tuswazibwa waliwo ne lwe baali bankubira ku kooti ejini wali ku Mwangattu aba Kayanja Mengo. Nempita through brutalization. Nembera convict. Nenkola community service. Nensasula n'akakadde. Kyokka nga ne fees z'abaana bange sinnazisasula ku university. Community service. Fine. Ate si ekyo kyokka nga nasasula bail nayo fine. So I keep spending money. Kyokka nga benspe abandi badde bagamba nti kale feka tumunoonyeze sente ate be bampinga. Museveni yawulira numbers. Yes. Kasayi yapanga ekintu n'amanya nti abantu majority bali wa Kayanja nti bano bamale tubasaddaaka. Hikabo babeere prosecuted. Museveni n'atulyamu olukwe. Janet Kataha Museveni n'atulyamu olukwe. Police n'etulyamu olukwe. Judiciary n'etulyamu olukwe. Ne tubeera nga ba orphans. Nenakola community service nenga ndi mukama. Kwa nali convicted ne bannange ng'ennaku z'omwezi 3 November 3 October 2012 bwe nali convicted nakaaba. I'm telling you. Era bwe twamala okuvaayo mu kooti
Nenzija nakaaba ninga naye Mukama. Gwe wampita okulwanyisa Ebisiyaga. Nenkwata ku Pastor Ssaabasiyazi Robert Kayanja. Kyenkakaza nti abaana yabali Ebisiyaga. Ne mmugamba sigenda kwerwanirira. Vindicate me. Gwe obonzijako omusango. Kaga sikyalina gwe mmatiza. Waliwo omukazi yankubira simu. Hello? Ono Pastor Male? Ng'oli kasajja kasirusiru obuvi bwa bwerere. Ne muddawo, ne mudda ku munnamwe, ne mumuwalampa, ne Kayanja nti ali Ebisiyaga. Mupanga bupange bulijjo ndowooza nti oyogera mazima naye mupanga bupanzi baana kuwaayiriza basumba. Namugamba nnyabo weebale. Ne mujjako. Nabala ne bankubira harassing me. Batwala okola community service. Nakolera Mulago. Nasookera ku bagiyita information center then ne bantwala mwana mugimu. Nga nkola counseling. Ne ku second day yange ku information center. Mbandi awo ku ssaawa 7 awo lunch hour. Nina abasawo kuba abasawo bajjanga ne bandaba. Twalinga 7. Sajja najja vubuka ajja taddeko ekikofiira ng'ekyakaguta. Akutte tray. Kuliko bi packages. Pastor Male, praise God, here is your lunch. Nampa ki package. Nanga tuliwo abantu 7 awaddeko nze nzekka. Mulago tewa bantu lunch. Ndi mupya lunaku lwakubiri. Ampatya lunch. Zisiduma byakulya. Njikwata n'ekiteeka mu nsawo basawo baaliwo. Nkomawo nakyawaka wano wenyini woolaba. Nkomawo nakyo ngamba mukyala wange nti omanyi ti bampadde hamburg. Naye yagimpadde simumanyi. Naye bwe yagimpa n'amala ogiteeka bwe yatambula bw'agenda bw'akyuka bw'ati. Bw'akyuka bw'ati alaba oba ntandise okulya. Ze siri wa maddu. Ate byendabye mbirabye. Patete zintwala okulya tekuntwala. It was a Thursday. I think it was a Thursday. Kati kapusi kati yaddira hamburg n'akisunako. N'awaka pusi kafu. N'awabu pusi. Akasinga okulya Saturday kaali kafudde. Kanne waako kafa ku Monday. Within a span of 3 days, 4 days, bwali bufudde. Omu ku baana bange yava ku university gatamanyi. Yakisangawo ku mmeeza mami wakitadde. Kimusaaliza ate kiwunya akawowo n'alumako. Kyale na tolya it's poison. Agenda okumali. Omwana yabifujja naye bw'amala obifujja olubuto lwamuluma ennaku 14. 2 weeks. Running stomach. Painful running stomach. Kyokka nga ate teyamira. Kati singa nalina amaddu n'emmira nandibadde kya. Era namanya bumanya ti oyo Pastor Bisiyaga Robert Kayanja yakoze gundi eyo. Era mu ripooti yange emulago. Singa ogenda eno olaba ripooti gye nakola ngirinako kopi. Kwa bwe twali tumaliza baatugamba tukole reports bwe tutambudde. Nakiteekamu poison gwe na surviving naye saayogera kubanga baali bajja kunkyusa. Banzije ku front banteeke wesifunira access ku bantu. Nagamba no kino nja kimiranga omuntu ndi musajja mukulu. Bwe tumaliza community service mbasi namumala sikwe kufuna video za Chris Mubiru. Nengamba ndi kati wano poliisi ejja kufaafagana nange. Sigenda nakatono kukwata video. Sigenda eno case tujengenda giteka mu police. Tukozesa media kwekozesa red paper. Tetumu exposing. Ebyaddirira byonna mubimanyi. Kasoke tumulemu musimba katinyo kasoke tumulemu abali ku mukutu Uganda Eyenkya. Situcha diga deep mu talo lw'okulwanyisa Ebisiyaga ne Pastor Moses Solomon Male. Then tulabe n'engeri mu kitundu kino ekiddako engeri gy'ebisensedda tutandikidde fight gyetandikira mu makanisa w'amasinzizo akkiriza nti bano beefuula ababirwanyisa naye ng'ate bo bennyini bannanfuusi. Then katujje tulabe ekiri mu masomero ebyo bijjayo bitya n'ebirala byonna katujje.
Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. Ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Ensonga eno nze nkola program no series of programs with Pastor Moses Solomon Male ku lutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga. This time round ndowooza kajja kufuuka oba kalombolombo ku buli speaker ajja ng'ayagala populism oba ayagala popularity. Yes. Kyatandika ku Rebecca alitwala kadaaga ng'ali e Canada ate ne bakuba n'emizana baga yes oyo muzira waffe. Soko olindeko. Eno we yayisibwa. Vice President yali speaker Kiwanuka Sekandi. Rebecca Kadaga yali deputy speaker. Yes. Kyokka mu myaka ebiri mu myaka ebiri deputy speaker yali yeerabidde nti baayise etteeka. Yeyeeka ne speaker yali yeerabidde Kiwanuka Sekandi kubanga ttaamu yaabwe yali eggwako 2011. Nenga lino president yaliteekako 2007. Ne kuba kwerabira oba kiba intention kuba bayinza kwerabira. No, kugamba tulina bannabyabufuzi abalowooza nti bannayuganda bonna banafu ba bwongo. Tulina bannabyabufuzi abatali kugamba balowooza nti buli muntu tasobola kukola analysis. Ate tulina media yaffe ya omusajja alumyeko ennyindo yembwa ye media yaffe beba mu bannamawulire yero journalism. Kakati ne temugenda behind the story kubanga bahati bwe yavaayo netteeka ng'etteeka liri silent on homosexuality abakyalo bali ebisiyaga kimwani musooka kukola ye analysis amateeka galiwo gagamba ki lyo lino ddala lirwanyisa bisiyaga oba lirina kiryagala okubikkirira erya bahati. Kati ate libaga simanyi balikomye tayebwa toza tteeka lya bahati eri tteeka ekitegeeza bwe muba mwekobanye abakyala babali ebisiyaga bwe muba mwekobanye mukole etteeka nga liri silent ku bakyala bali ebisiyaga bagende maaso nga babali ebisiyaga mwenna nja balwanyisa muve mu parliament kubanga kitegeeza temulina mu magezi. Tosobola kuŋŋamba nti muleeta etteeka homosexuality is engagement in same-sex sexual activity. Ne mutandika simanyi same-sex marriage. Ne mwerabira tina abakyala babali ebisiyaga. Yes. Ne mukisirikira ekyo kyo tewali n'omu akyogerako kubanga abasajja bangi babadde mu masomero nga bali ebisiyaga. Kati bakula n'awasa n'akyawutulivinga peer pressure baleetera obbirya. Kati bw'akyawutulivinga bw'afuna embeera yonna emukalubirira mu bufumbo ayinza okuddayo mu bubina. Absolutely, yeah. Kyova olaba nti abakyala abakuba babbamu emigongo mwandigirekeddaawo kuba tomanyi mwami gwe okuba mugongo oba yalyako ku bisiyaga oba tabiryangako. Ojja mukuba omugongo olowooze nti empitambi agiwunyirwa akuba ekalifu ozuukuke nga akabina konna yakakazizza dda kalungudde kabise
kuba kati byebiriwo mu bafumbo era kyovola abafumbo bangi nnyo balaba embaga olugwa wagenda okuyita emyezi mitono nti oba mwaka nti omwami alwadde sikyayagala gwe oba oyagala genda ofumbirweyo ani ajja okufumba nga aze kufumba myezi 2 oba 3 oba 6 oba mwaka gumu oba 2 wadde obutabanguko obubaawo but it's not that much bajjajjaffe nga baafumbanga baba baffe nga baafumbanga why is it that today omuwala afumbirwa just mwaka gumu ng'anobye musumba ekyo ndoza kikulu nnyo nozza mu conversations zenzembeera nayo tetudigingangako deeper the ndoza olukwesesa oba oluko olwokutta marriage institution in terms of okukwata side abantu okudda mu bisiyaga andi kati mwe temumanyi bakugu mulina omukugu ye Moses Solo bano bonna be munoonya bajinga they don't understand what the challenge is kivula abatula tugenda kulwanyisa bisiyaga mulete ba victim mugenda bilwanyisizaawa what criterion are you going to use what expertise do you have bw'oba ogenda kulwana bisiyaga oteekwa okuba ne enough information ogenda bilwanyisa 2 oteekwa okuba ne tools z'ogenda okukozesa 3 oteekwa okuba nga omuntu omujja wano omutambuza omuzze wano kuba this is realignment omuntu aba yakyama yeetaaga okukyusa buto timing yakyuka ebirowoozo byakyuka ebimuwombera byakyuka ebimuwunyirira byakyuka kuba buli kimu omuze gw'okola ne gukyusa ebintu byo byonna nga empitambi gwe kuwunyira kawoowo simanyi okiraba ate obukyala bukuwunyira ziizi pupu akuwombera kyokka ebirungo ebiri mu bukyala gwe tebikuwoomera naawe ebirungo ebiri mu musajja tebikuwoomera okujjako nga kabina musumba nabyendaba ennaku zino ku kituuti abasumba abamu esimanyi oba its part of the plot eyokutta the marriage institution n'omusumba omu gwentera okulaba nga era video ezisirculating over the social media nga ga nti omwami bw'atandika okutawaanya noba most of them are preaching about okunoba they are no longer preaching about abantu ku concentrating na kugonjera bizibu within the marriage era ye kugamba we saw it anti kati abo ba money meters bakozi ba ssente buli marriage lwetabanguka ba beneficiaries be bannaddiini kwanga omukyala alina omutima ogumenyisa ayagala solace bw'aggyeewo omusumba nga omusumba ayagala obukadde 10 n'amupanga abumuggyako n'emmotoka agimutunzisa n'amaka gamutunzisa kyatayinza kukola nga marriage eri solid omukyala awondera bba awuliriza bba ayagala bba n'omwami bw'ati areciprocating troubled marriage bwe bugagga bwa bannaddiini boolaba kuba omusajja akukuta n'essente ze n'azitwalayo n'omukazi akukuta n'ezze n'azitwalayo naye ng'abafumbo bali solid bali wamu yatugambye tusige ensigo yaki alabika yatuzanyidde ku bwongo gwekyo wakiguze ndi tetujja zitwalayo nekyovula abakazi baba babokka n'abasajja ne baba babokka tuddeyo wali ggwe now mu keesi za Kayanja waliwo kidnaps ezaakolebwa zaawera 7 buli emu nga Judith n'abakoba omwogezi wa poliisi agamba nti baginoonyerezaako none has ever been demystified abaana bwe bajja mu kooti otuwaako obujulizi bwe bamaliza barecordinga videos nga beetonda bagamba neetondera First Lady Janet Museveni omulamuzi w'Ekesa omulamuzi Borore Pastor Male Pastor Sempa Pastor Chaze tekituufu kiri nti ze Pastor Kayanja yandi Ebisiyaga oyo no ye Johnson yani Johnson Mutumba manya gange nze John Mutumba ze navaayo ku nsonga ziri eza Pastor Kayanja ez'Ebisiyaga amazima gali ndizo omusajja yandi Ebisiyaga yandira mu rumu eya waggulu nandira mu ya wansi mpulira n'obulumi nga ngenda okupama eyo video bwete bwegamba njirina ne Matovu naye naawa tinaye yamuli Ebisiyaga naga nze nene mwana okulabirira omwana wange Kayanja yansuubiza n'atampa nandi Ebisiyaga nanjuza nakola ki naziwa Kayihura baddemu to investigate Kayihura simply kept quiet gamwandikira omukuku gw'ebbaluwa
era ne mugamba tiwiba bikulemye Kayanja yeekobana ne poliisi batekesezza Ebisiyaga ebyali bimuyiribya ne kidnaps poliisi ne Kayanja be bazikola era poliisi yeekobana ne Kayanja ne bakidnappinga nga abaana Judith Nabakooba minister nga yimwogezi wa poliisi nga yakiwa akazigo nti poliisi ekola okunoonyereza n'okutuusa kati ekyanoonyereza Bisiyaga bya Kayanja sanga ng'obuyisa obubina bwe basensera buyise ate nja kulwana tewali agenda kunsirisa nabadde nkugamba nti bwe tujjayo Kristo mu biro ne kyabika abantu abamu batandika okutegeera naye kaakati olwo bannaddiini bavaayo kubanga tekiri mu kyaki tekiri ku bannaddiini as long as tekiri mu ddiini ekyo bavaayo naye bwe kibeera mu ddiini basirika why they defend their own Catholic Church bw'otandika okukwata ku bafaaza ab'Ebisiyaga ng'evumbeera tovala Robert Mukasa anyi ono Faza Musala nakati ate neewuunya ne media erwanyisa Ebisiyaga of all people Faza Musala abeera atya serebu owa media enamba nti yagenda okwogera n'okusaba Vision Group batekese simanyi mukolo ki Father Musala yaliwo omusajja gwe bayita leediretitiya yakabina kateekawo nga ne evidence weeri twagenda ku Mazoridi House ne tumuteeka ku kapeti ne basooka ne bamugjawo ne bamukweka sije yawandiikira Dozia ti nze mu byasinga Nineve ti nze nange ku myaka 16 Father yandi Ebisiyaga Musala toyogera yate waliwo ne Faza waliwo ne Bishop Salongo waliwo ne bino kasa yatandika ogamba nti agenda kumenya ne bagamba ndi owange omusakasajja katugenda tutwabi katukaze kati komawo tit for tat bonyambula nga nkwambula kyovala luno olutalo kizibu nnyo ddulwana ng'olina ddate olina kiddate mugamba buli okubeera n'abakazi abangi ekyo si musango Bayibuli tegaana musajja kubeera n'abakazi basukka mu omu bw'ogenda mu Exodus chapter 21 verse 10 wali very clear ti bw'onoofunanga omukyalo omulala gw'obadde naye tomummenga bino ebyokulya ebyokwambala ebyokusula ne conjugal rights akaboozi muddaabirize omwe satisfaction awummule amanye nti alina omwami bw'ofuna togoba naye ati kyaki nkyamu Bayibuli eri very explicit mu Mateyo essula 19 ti omusajja ekyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we ne babeera omubiri gumu tebakyali babiri wabula omu n'olwekyo mbagamba nti omuntu yenna anaagobanga mukazi we okuggyako olw'obukaba anaabanga ayenze Bayibuli egaana ogoba abakazi Yesu yagaana ogoba abakazi Yesu talina we yagaanira musajja kuwasa mukyala asukka mu omu naye kanisa ne kereziya nga batambulira ku mateeka g'Abaruuma abasiyazi abaali baagala okontrolinga growth ya population ey'abalabe b'Abaroma baasalawo okuimpozinga monogamy ku kanisa ku kereziya nga bakozesa papa ne batandika okupedolinga legal marriage nga holy matrimony biblical marriage erimu offer acceptance parental consent ne dowry eyo ne bagijjawo ne batuuka okutambuliza obufumbo obw'Abakristians ku mateeka ag'Abaroma n'ag'Abangereza kati no laba akatumwe tuli Roma kasita bava ku mateeka ga Bayibuli ne batandika obufumbo butambuliza ku mateeka agakolebwa e Roma Roma bwe yakkiriza Ebisiyaga kati kereziya ettunga na same sex marriage Bungereza King Henry gye yatandika ekkanisa ye Church of England gy'ataatandika nti alina ene theological gundi gy'afunye wabula yali ayagala kuwasa mukazi mulala Anne Boleyn kwa yali alina Catherine omubejja we Spain ate nga Catherine yali muka mukulu we eyafa nga tamuzaddeemu mwana kati ne bagamba nti
ne bagamba nedda nga bw'atamuzaddeemu mwana yoona amuwase asobole okuzaala omusika. Papa n'akola dispensation eyasooka nti omusajja kisoboka okubikula obwolole bwa muganda we. King Henry bw'atazaala mwana mulenzi abasajja be ne bamugamba wayi ffe twagala musika omuwala tayinza kusika n'apipira okkakkana sikwe kufuna Anne Boleyn. Bw'afuna Anne Boleyn ate naye yamwagalako ekiseera kitono n'amutemula yamutta busi beheaded. Okumanya King Henry yali mukamba naye nga tannamutta yagamba mba muŋŋaanyi okungattulula pasi omukazi omulala ntandise ekkanisa eyange era n'agitandika ng'akuza Thomas Kuranema yali musajja we. Thomas muwa bamusse. King Henry yali mutujju kati oyo bw'amala omugoba bw'amala okumutta yawasa abakazi 6 era nga yali ku kyetuyita serial monogamy. Yawasa abakazi 6 bw'awasa bw'agoba bwatta. Ye King Henry yatandika Church of England. Uganda Eyenkya. Uganda Eyenkya.